Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kaseera kanaku nnyo eri Eklezia Katolika enkya y'olunaku luno olwaleero abagenze maaso n'okubeera nga baviibwako omuntu y'omukulu mu Eklezia Katolika naddala wano mu ggwanga lyattu Uganda amanyikiddwa obulungi nga Expedito Magembe Bambi yagenze maaso n'okuwummula akoze omulimu gw'amaanyi nnyo naddala eri Eklezia okuva munange bwe yagwa ku nsi kuno mu mwaka gwa 1937 agenze maaso Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Masno kumula mwaka 2025 mbasasirako nnyo nyini ddala naddala banywanyi baffe y'Abakatoliki kakati nno Minister wa President Museveni Subi Kiwanda kiguddeko ne bagenda maaso n'okumugoba ate nkugambye awonye ensambagere kyokka ate kino kyannaku nnyo nnyini ddala MP wa NRM ali ku kadi ya NRM omukyala mu district emu agenze maaso n'okuba nga agwa ku deputy RDC n'amukuba era bino nno bireese ensasage abakuumi bwabwe bwe baba yagadde okuba nga beeyisaamuko ebyasi kakati n'ebyamusajja mukulu amanyikiddwa nga Alex Luwemba bigenze maaso n'okubeera nga birinnya enkandago Nambooze agenze maaso n'okujabulula abiyemu amazzi aleese bwino omupya njagala otuule okalira osobole okufuna ensonga semasonga nga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula ate mu ggwanga lyattu Uganda yenzeddeni ankotheni okuba nga nkutuusaako ensonga ku mukutu guno njagala okubuuzaako n'okubeera nga nkwebaza okuba nga otugoberedde akabanga kano konna gwe atufudde kino kye tuli mu ngeri y'emu njagala okubeera nga ate yawo wenyini wensinzirira okusaba video eno ogimpere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi kubejja kudduka ku speed ya yiririri etuuke ku buli sekinoomu ali eyo ate nga gwe mulundi gwe ogusosola ba video zaffe njagala okusaba ogende maaso n'okuba nga osubscribing anyiga mu kagambo subscribe okone mu kade okajje mu personalize okateeke mu all ofune notification ku mboozi zonna ze tugenda maaso n'okubeera nga ate tuteekayo awo wenyini wensinzirira n'okujjukiza nti gweyagala olanga naffe ojja genda maaso n'okuba nga otukoonako ku simu zaffe tusobole okubeera nga emboozi nga business tuzitambuza butereevu nnyo nnyini ddala ebigambo bya musajja mukulu ono Alex Luwemba byayogedde bingi nnyo naye njagala tukuzeeyo ko wanaino katini emabega nkuwa ebigambo bya Honorable Betty Nambooze bakireke ate mudda nja kuwa manye nti n'abagenzi tebafa dead are not dead njagala tusooke tuwuliriza ebigambo bya Nambooze bino balina baloya baabwe be bawa instruction abalukwaga ndi company advocates ojjukirako okujja waliwo ne lawyer mukyala Malende wamulabanga naye bo bagamba nti ono lawyer ono eyabajjayo okwambala ku byobwa lawyer kwolwo olunaku ate omanyi omusibe ng'onoomuwolereza akuwa instruction nagamba nkuwadde ebiragiro jangu ompolereza ne yatuuka ku bench obawolereza nga nabo beewuunya bamulaba kwolwo era navaayo monitor newspaper newandiika nti Oweekitiibwa Mpuuga yatudde ne gavumenti ne bateesa z'okutta abasibe nze omu ku bantu abagamba tekibangawo tebasobola kuba nti bateesezza bwe nakyogera twali ku TVM ne bwanika ningamba abagamba nti no Mpuuga yateesezza nti naffe abeNUP twateesezza balimba basala mugambo bwanika yanvuma ebigambo mu bukambwe nannangira buli kintu kyonna mu nsi muno nempandiikira mwami Mpuuga ng'omukulembeze waffe mu palamenti nga bwanikaga nti naawe wenyini Nambooze Mpuuga yakutwala ne muteesa ne speaker akujjanja ngamba ate twatula tutya tuteese nga ndi ku kitanda era omukulu n'aganoga nti ngenda kuba owulidde nkujjira ne mpandiikira mwami Mpuuga ne mugamba munnange omukulu bwanika byanjogerako ebigambo bino
nabibagamba ng'emboozi zino zaakaddamu okuba nga zitabuka nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba nti Mohamed Sseggirinya ne Allen Ssewanyana baamugamba nga mukama waffe tukwagala nnyo naye abatusiba be bakulembeze be watuwa. N'agamba Ssewanyana jjangu okiralifayinga oba byenjogera bya bulimba oba bituufu. Ssewanyana n'abikiralifayinga. Ffenna tujjukire nti mu kutebwa kwa Sseggirinya Oweekitiibwa Mathias Mpuuga yayambala ebijoowo by'abalooya n'ayingira mu chambers n'agenda mu maaso n'okubeera ng'awolereza era ku olwo lwe baateebwa. Nga naye mu byafaayo tafunangako musango na gumu gwe yali awozeza mu kkooti era nga talabikangako mu kkooti. Ekyali kyebuuzibwa nti omukulu by then yalina empapula za LDC ng'amateeka badde ga practicing okumala ebbanga eryo lyonna era n'ekibuuzo ekirala bukyanga omusango ogwo guggwa nga tetumulabangako mu misango mirala gy'agenda mu maaso n'okubeera nga yeenyigiramu. Oyo nno Monitor bwe yavaayo n'ewandiika n'egamba nti omukulu ono yayeenyigidde mu negotiation oba mu njogerezeganya wakati we n'abakulembeze oba n'abakulu okubeera nga abantu banene bava mu kkomera. Yavaayo n'abategeeza agenda bakuba mu mbuga z'amateeka bamuyiririre miliyoni 2 ogenda mu maaso n'okubeera nga boonoona oba oliawo erinnya lye. Era Monitor nevayo ne yeetonda n'esaza mbi yali ekoze. Kyokka ku lumbero wa Sseggirinya n'agamba nti bantuukirira n'entuukirira abanene n'enjogera nabo. Kakati ebyo nno ne bireetera ddala obuzibu bonene. Nambooze akutegeeza nti bwe yagamba nti tekisoboka kubanga Mpuuga ya negotiatinga Abedi yeefula okuba munywanyi we ku kadde kano ye yavaayo n'avuma Nambooze n'amuyisaamu eggaali era n'amuyisa bubi nnyo. Ekitegeeza nti waliwo ekikusika ekyali kimanyikiddwa engeri Abedi gyali ku lusegere lwono naye nga tebaayagala genda maaso na kubeera nga babyogera. Kati wano eno nno we tutuuse Alex Luswa Luwemba agamba Kyagulanyi nti mukulu ffe tetukwagalangako Sseggirinya takwagalangako yagenda n'okuva mu bulamu bw'ensi eno nga teri kyakyaye nga kibiina kya National Unity Platform. Njagala owulirize video eno bulungi leero tugenda bbeera ng'ensonga tuzikwata kisajja kikulu. Wuliriza. Sseggirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando eddoboozi ly'ekawempe taata kawempe yafa tayagala Nuupu. Sseggirinya yafa akooye Nuupu. Bino ebigambo mbyogera Sseggirinya bw'oba ondaba bw'oba ompuliriza wonna w'oli Allah nzijewo enkya bwe mbanga nnimba. Allah nzijewo enkya. Ekyo kimanyi bulungi nnyo. Okusinziira ku Alex Luswa Luwemba agamba Sseggirinya yafa akyaye Nuupu nga tayagala Nuupu emuliraane. Naye waliwo ebigambo ebimu ku bya Sseggirinya bye yayogera. Wulirizanga ebigambo bino. Alo lyange Kyagulanyi mulina okumwebaza ennyo. Kyagulanyi mulina okumwebaza ennyo. Wano nno we wali ekinyusi kyo program. Baganda bange Alex Luswa Luwemba yali Alex Luswa bwe tutuuka mu kaseera ng'afunye that political interest ejja okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North n'akyuka ng'akimanyi nti constituency ya Kawempe erimu abasajja abayisiraamu. Kye yakola kwe kusooka okuva mu ddiini ye n'akyuka era n'agamba bulijjo yeegomba nnyo Obuyisiraamu era kati yasazeewo okufuuka Omuyisiraamu. Omuntu akyusa eddiini olwa interests ze oba olumu ebigambo bye biba bizibu nnyo era n'okugikako hadith. Yakyusa n'erinnya ne yeetuuma eri omugenzi nti ye Muhammad Luswa okubeera ng'atambulira mu kifaananyi ky'omugenzi Muhammad Sseggirinya. Kaakati essaawa y'olwaleero atugamba National Unity Platform Sseggirinya we yafiira yali yagikyawa nga yagikoowa obulamu bwe bwonna. Kati ekibuuzo kiri nti mukama wo bw'aba yali yakoowa ekibiina nga takyagala kimusemberere na waali gwe wali onona kaadi yaki okujja weetabe mu kibiina mukama wo kye yagambanga abantu babi batemu bantuusizza wano gwe wali ononayo ki era kaadi yaabwe oba wali osaba yaki bwe babanga abantu abo babi luse kitaawo lunonye nnyoko mbwatenze omwana kaŋŋende ndye ekitegeeza gwe omwana oba waakulya buli ekitegeeza Alex Luswa
you're not worth okujikako hadithi okugamba nti ebigambo byo bino byoyogera bituufu. Should we expect International Unity Platform okuma kadi yamanya nti oli kusaidi ya mpuga ng'ebigambo abaana bwe bali babyogera? Kubanga tulabye nga buli ayimirira n'empuga Nuupu emukuba ekikono egamba gwe tetukyakwetaaga. Bajoyisi baagala ntwatwa ono omukyalo ow'e Masaka kwata bano basimanyanga Abedi bonna bakagabo genda Rufaya. Nuupu ne bagamba mutuviire bwe muba mukolagana n'empuga. Abaana bano mu bibuuzo bannansi bye beebuuza ebingi nga beebuuza kyava ku ki okubeera ng'embeera esajjuka okutuuka wano. Gwotutegeezezza nti Seggirinya yali tayagala Nuupu, gwe n'onona kaadi ya Nuupu. Kyokka ekyennaku mu byonna gwe nno tewava ku linnya lyokka okuliremera, wabula wakwata n'ambyulensi Seggirinya gye yali awadde ekitundu n'ogifuula emmotoka ye ey'obwannannyini ey'okwevuga era n'ogijjuzaako n'ebipande byo. Kyokka mbu yali akolerera abantu b'e Kawempe be yali ayagala ennyo. Lwaki tewakwata n'ogirekayo ambyulensi n'egenda mu maaso n'okusigala ng'esaavinga bannakawempe? Seggirinya yatuuka okufa until right now okyali mu ofiisi y'omugenzi. Kati yekola ki nga n'ekifo tekikyaliwo already nga tulinamu omubaka omupya mu kitundu ekyo? Ebigambo bya Betty Nambooze byayogedde bisobola okulaga kiki oba oliawo ekiri ku mitima gy'abantu? Wuliriza akasajja Kaluswa Luwemba. Seggirinya era nga kiri kye yaŋŋamba nti Seggirinya wali bali baagala afiire mu kkomera. That's the fact. They never wanted Seggirinya and Alan out of prison. They never wanted Seggirinya out, Alan out of prison. Ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Ne bannabyabufuzi ab'amaanyi mukimanyi abakyaliranga Seggirinya, ekyo mukimanyi. Ekyo mukimanyi. Of course bano bonna abavaayo. Bano bonna abavaayo olwaleero. Seggirinya yantumanga, Seggirinya yakolanga atya, Seggirinya yakola. Of course ng'omusajja omulwanyi. Ng'omusajja omulwanyi yalya ku mutwe gw'engege Seggirinya nga tayagala kafiramu ng'abuuza ne why am I here? Nkoze magezi ky'okubeera nti nva mugundi eno nkomewo nzanye ennamba yange. Naye ng'abasajja baazannya naye ennamba gwe ey'enkyukakyuka balina ebibuuzo bingi bye bateekawo ate n'okusinga mu Museveni. Bavudde mu kkomera. They never wanted him out of jail. Who imprisoned Seggirinya and who committed the suicides? Bijambia, should I call it like a genocide? Mumasaka. These are questions we would ask ourselves right now. Basibwa kituufu. Kakati ekibuuzo kiri nti baaviira ku kyo okusibwa era ani yabasiba? That's the question. Mu mateeka lawyer guwadde olukusa yalina okujja okuwolereza lwaki aba yali tali ku balooya ku lunaku olw'okutebwa kwawe ye yajja. Ebyo byonna ebibuuzo abantu baagala okubimanya. Ogambye obadde kusanyuka n'ogamba Kyagulanyi teyagendako mu kkomera yadde omulundi ogumu okulaba Seggirinya. Bibino wano ebigambo bya Luswa. Kyogezaako okugamba nti ne president emikolo gyamutwaliramu ne bonna ne gibatwala teyasobola kuwamu ne budde yayagalanga bifaananyi nga ne president yennyini tebamulaba mu kkomera. Kino bwe mba njogera nti Alan aveeyo akube press conference agambe Luwemba bye wayogedde bogus nga tebamulaba ate ebifaananyi bitwalaba. Nkugambye nali kigatto. Tosobola kuŋŋamba nti sijjibwako hadithi mu nsonga eno eya Seggirinya ne Ssewanyi. Kituufu hadithi yo togijjikako. Omanyi bagamba waliwo ennyo enjogera gye ntera okukozesa nti okubeera omusajja tekitegeeza kwambala mpale. Musajja takula myaka, akula birowoozo. Kasita omala okukula wano oba okuze. I think waliwo omuntu state gyatuukamu nabeera traumatized. Naye okummibwa kwa kaadi gye bamma Luswa erabika nga yekyusa obwongo bwe n'alwala nga yeetaaga something like a mental
nkiyite ntya kubanga bw'okeera ku makya n'ogamba Kyagulanyi ne banne tebagendako mukomera kulaba ku bantu bano nga gye bali kyokka nga waliwo ebifaananyi ebiraga nga bali ku prison nga waliwo ebifaananyi ebiraga nga ba wayiswa mu fumbiro baani basenyonyi bagenze ku kooti kati sitegeera gwe byoba oyogera bye bibe ebituufu oba we may not say that Kyagulanyi bye yayogera bituufu naye ate naawe byoyogera ng'oyiwa instead of okujjanjaba ekiwundu ate okyongera kisajjula busajjuzi so mu bigambo bino byonna njagala nkujjukize nti Ssegirinya yali akoze ku statement zino wuliriza bwekiba kifo kitwale lwaki otwala obulamu bwange lwaki ebyobufuzi oyagala otwaliremu n'obulamu bw'omuntu abantu abafiiriddwa abantu baabwe bemala Ssegirinya nga balaba yali mu bintu bw'ebiti bye mumpandiikidde olowooza baba bawulira batya olowooza baba bawulira batya abantu mikwano gyange giba giwulira gitya nga gira muntu bamutadde ebintu bw'ebiti abantu betukolagana nabo bakwano bange abanzikirizaamu olwokuba mwagala ekifo ky'akawempe North kitandala bino bye muzzeemu nze nasirika ng'ebyo sibyogerako nga nasirika naye n'ogamba nti tumuteekako kino ekinene abeere mu kkomero olw'okuba oyagala entebe y'akawempe North oba entebe ogitwale mugitwale kuba ebbanga lyonna lyembaddewo nze mane sirina kifo mukama wange Kyagulanyi yampa ekifo kino ekyobubaka bwa parliament nange Ssegirinya saavinga abantu wuliriza mukama wange Kyagulanyi yeyampa ekifo kino ekyobubaka bwa parliament kati how comes inti gwolaga nnyo nti Kyagulanyi yali tayagala Ssegirinya nga ye Ssegirinya mu bulamu bwe ne mu kubeerawo kwe ya recognizinga Kyagulanyi ng'omuntu eyamuwa ekifo nkaddemu oba amagezi gazze tukozese kati ku bwongo ayogedde ye sijja kudda mu baani abaali bamulwanyisa nga bamusaavinze empapula ezo okwali emisango obiwulidde tujjukire nti nabo bonna babyogera nti mu kufuna kaadi ya NUP Ssegirinya gimukwasa kwali kuyimirirawo kwa Kyagulanyi as a sole member n'agamba mumuwe kaadi Ssegirinya era kaadi eyo balina gwe baali baagala okugiwa omukulu omu gwe baali balaba nga ali waffe ali diplomat ate bano abasajja ab'ebitiibwa baali bakuba omwana ono ekikono Kyagulanyi mbu n'ayimirira ku bigere byebye n'amukwasa kaadi era ebigambo bya Ssegirinya byonna bye yayogeranga mu kamera eri Kyagulanyi yabeeranga musiimu essaawa yonna but right now you come out n'otugamba bwoti who is Mpuuga according to omugenzi Tamale Mirundi nabagamba nti Mpuuga ne Mbidde besimba mu constituency nga temuli NRM. Was it an omission by Tango Doi? Was it an omission by the secretariat? Tell me anywhere where NRM did not sponsor a candidate except in that constituency, which means nti Mpuuga wakiwaabwe era wemengo beba kiri mu nyuma kya uvala chogama Mpuuga yakala kujja yali yesimbyewo wali ku kyeni ali beyimba babiri bokka Mpuuga Bobi Wine ngabo yakola mayinja kya batukola ku Mpuuga labe Mpuuga wadduka Mpuuga inaki dead are not dead bigambo bya mugenzi Tamale Mirundi kakati atolowooza ebyatuuka ku munywanyi Bobi Wine sibye yakola ne Mpuuga baganda bange no kadde kaseera kanaku RDC oba deputy RDC mu bitundu bye Luuka omukyalo ono yagenze mu maaso n'okwata amataide omukyala wa parliament wa district ye Luuka yakuta RDC we yakutte deputy RDC we Luuka amatayi embeera bweti bwe yabadde
Embeera eyo yonna mu kutuukawo nga NRM egera maaso n'okubeera ng'obaoliawo etandika okubeera ng'ekola enteekateeka zaayo nga yeetegekera kalulu ka 2026. Bw'atyo omubaka wa Luuka, Woman MP Luuka District yagenze maaso n'okubeera nga akwata Deputy RDC ate munnange Amatayi. Bwe bityo bwe byabadde. Omukyalo namanyikiddwa nga Esther Mumbalabukuza Mbayo bw'atyo bwe yagenze maaso bamuyita Mbulakubuza Mbayo yagenze maaso n'okwata Deputy RDC wa district ya Luuka Amatayi. Kakati era mu ngeri y'emu ye Kiwanda bw'ati naye bwe bamuyisizza. Omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri either musiru nnyo oba mubi nnyo. Ebigambo ebyo bwe bityo nno mu bitundu byeyo nabo nno bwe beeyisizaamu. Ebigambo bino omusajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga General Katumba Wamala yabyogera naye mu bijjukirenga. Sebo Bobi Wine nkwagaliza olunaku lumu ofuge eggwanga naye bw'onooba ogenda akagamba ako ndowooza mukawulidde. Njagala nkuwa ebigambo bino bya musajja mukulu Innocent Gusulwa ku ndowooza ye ne ku ngeri y'omubaka amanyikiddwa nga amanyikiddwa nga Alan Sewanyana engeri gye yayeeyisaamu era alowooza butya bwe byamuteeka ebigambo ebyo mu kati yabaga. Wuliriza. Kyenabadde nsuubira mu Alan Sewanyana kugamba nti olimba tewali buzibu n'obumu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwe yakoze. Yagambye nti Alan Sewanyana ng'olina omugenzi ne bakyalira entakera ne muŋŋamba nti abasiba mumumanyi w'e Masaka era omu ku bo abadde omumyuka wange. Alan Sewanyana nimba sirimba akazindaalo kaakano. Ne badde nsuubira Sewanyana ogamba nti olimba oba tolimba. Kasita yennyonnyodde ebigambo bingi nenkwata ku mutwe neŋŋamba nti kaweddemu. Alan Sewanyana ye nattabula ye kennyini. Alan Sewanyana ye nattabula. Lwaki ŋŋamba nti ye nattabula? Oli alumiriza ow'ekitiibwa yalumiriza nakukyalira nakujjanjaba nafaayo yayogera ne His Excellency naye yalumbanga n'alwana bave mu kooti bave mu kkomera. Kati mu kubata we waali firimu ne mu bino byonna omusango bwe gunaagenda nze ndowooza ow'ekitiibwa teyali gututte mu kooti. Tegulina nnyo kubanga kujja kutuuka ekiseera kubanga olulwa obujulizi obw'omugenzi naye nga yogera kumpi ebintu bye bimu. Nga yogera ebintu bye bimu. Pawulo n'agamba nti baŋŋamba by the virtue His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okubeera president wa Nuupu ali mu position esoomubuulira ebyamu. Akagamba ako mukawulidde banywanyi. Yenze Deni eyasalawo okubanga mbaleetera ensonga eziri ebuziba abamu ze batya okuyingiramu okubanga bazibawa ate nenzibatuusaako mu mbeera bwetyo. Wano nno wensinzirira n'enkuwa omwaganya gw'ofune ky'olowooza oteeke mu comment section. Ayagala olanga naffe wamma tuwe business yo tujja girange namba eziri awo ojja kukubira any staff member n'abaakupiikinze ajja genda maaso n'okukolako bulungi. Tuwe business yo tugirange ate tojja sigala kyekimu tusinkane nga Mungu wakkiriza yagala ennyo ensi yo beera omuvubuka omukozi ntera okugamba ennyo abavubuka kano kalowoozo kamagezi nnyo ng'okyali myaka emito emivubuka egitandika obulamu wandifokasinze nnyo ku bikyusa obulamu okusinga ofokasinga ennyo oba oliawo ku relationship naye nga ne relationship gy'olowoozaako ennyo mwentu oli option ya muntu toli priority so kiba kya nnaku kaakati tunoonye ssente ebirala bijja tunoonya ng'abavubuka. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.